Eno ye program yo ensulo eyenkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Twebaza Katonda tuwadde omukisa guno. Webale abukezezza makya g'olwaleero kubanga osobodde okubeera ng'okyali mulamu. Amazima twebaza Katonda olw'ekyo. Mukama yeebale. Kyali ku mukutu guno gwa 3 Angels Broadcasting Network. Twebaza Katonda kubanga abadde gamu naffe. Mukama tumwebaza olw'ebintu bingi. Awonye obulwadde n'ebirala bingi nnyo. So yeebazibwe. Okyali ku programu eno ensulo eyenkya. Twebaza Katonda kubanga era ne leero atuwadde omukisa olw'ekyokuyiga kino ekyenjawulo ekiriko omutwe ogamba nti ebivaamu ebyenjawulo. Gwe mutwe gw'ekyokuyiga. Tugenda kusomera gamu mu kitabo kya Ngero essula ey'okusatu olunyiriri olw'okutaano. Waliwo ebigambo bwe biti nti weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna, so teweesigamanga ku kutegeera kwo ggwe. Weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna, so teweesigamanga ku kutegeera kwo ggwe. Amazima gaye tuli mu nsi muno, naye abantu beesiga ebintu biyitirivu nnyo. Era kasita okikoonako atabuka. Waliwo abeesiga abaana nga bw'okwata ku mwana we obeera omukutte mu liiso. Bala beesiga bakyala baabwe, abalala babbaabwe. Wegamba byetwesiga byanjawulo. Naye omuwandiisi w'ekitabo kino ekyangero Sulemaani Kabaka agamba nti weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna, nti era teweesigamanga kutegeera kwo ggwe, kubanga Katonda aba akimanyi bulungi nti buli weesigama kutegeera kwo amazima gali nti kugenda kukuleetera kubula bubuzi. Teweesiganga kutegeera kwo ggwe, kubanga Katonda yagwanira okubeera nga yeesigika. Bw'osoma mu kitabo ky'Ebikolwa by'Abatume wakulaga bulungi ekkanisa eno ento eyatandikira mu maanyi y'abayigirizwa 12. Wakulaga bulungi nti abaana ba Katonda baatandika okulumbibwa mu bulumbaganyo obw'enjawulo. Si Bayudaaya bokka nti baali balumba, wabula nti n'amaanyi aga gavumenti gaatandika okubawakanya. Baatandika okulwanagana nabo. Amazima gali nti bw'osoma essuula esooka waliwo ebigambo bakugamba nti Kerode yennyini yagolokoka n'akwata ekitala n'akwata Yakobo n'amutta, muganda wa Yokaana. Bw'osoma nga weeyongerayo ku ssuula yennyini ye12 ogenda olaba omusajja ono Kerode byagenda ng'akola kubanga ali mukulembeze mu gavumenti ebiseera ebyo. N'atirimbula abaana ba Katonda. Naye ekyamuwanga amaanyi Bayibuli eraga bulungi nga yeeyongeddeyo mu maaso akulaga bulungi nti ekyo yakirabanga nga kisiimibwa Katonda. N'akwata ne Peetero mu ssuula eyo okuva ku yokusatu paka ku lwokutaano, nti n'akwata ne Peetero n'amuteeka mu kkomera. Gwe teebereza mwana wa Katonda. Bali abakutte n'abakola ki? N'abatta. Kati ate Peetero yamukutte amutadde mu kkomera. Tugenda kusoma kitabo ky'Ebikolwa by'Abatume essuula eye12 olunyiriri lugenda kubeera katutandikire ku lwokuna. Nti awo bwe yamala okumukwata n'amussa mu kkomera n'amuwaayo eri baserikale 16 okumukuuma kinnabana, ng'ayagala okumutwala mu maaso g'abantu okuyitako nga kuwedde. Awo Peetero n'akuumirwa mu kkomera, naye ab'ekkanisa ne banyiikiranga okumusabiranga era Katonda, nti ne banyiikiranga okumusabira eri Katonda. Yali mu kkomera nga era omukulembeze ono Kerode yeeteeseteese ng'okuyitako kuwedde. Enkeera amutwala eri abantu bamusalire omusango nga luli Yesu Kristo bwe baamukola. Yesu Kristo bwe baamala omukwata nga bamaze okulya okuyitako n'abayigirizwa, baamutwala eri abantu ne bamusalira omusango. Bwe babuuza nti ku Yesu Kristo ne Barnabasi tubaweekaani, bo ne bagamba nti tuwe Barnabasi
Yesu Kristo tetwagala. Olaba okutegeera kw'abantu. Olaba etutegeera. Kitegeeza nti entegeera yaffe si ye Katonda nti yesimbibwa amaaso ga Katonda kubanga etukulembera okukola bubi bwereere. Ekyo kye kyaliwo. Peetero ne bamuteeka mu kkomera. Ekyewuunyisa kye kino nti Peetero nti abooluganda bagendanga mu maaso nga bamusabira. Wakati eyo mu kkomera malayika wa Mukama najja n'alokola Peetero. Ekyewuunyisa kye kino nti bano abaali bamukuuma abaserikale malayika wa Mukama yabeebasa otulo naggula oluggi ne Peetero omusajja wattu yali asumagidde ng'olwedde akimanyi nti kaweddemu ng'akkiriza n'agamba nikiwedde nze mpedde era ekiddako kuttibwa kubanga baali batiddwa ne muganda wa gundi wa Yokaana yali amaze okukola ki okuttibwa kati nga n'ekyalinzi ng'asumagidde malayika kwe kujja n'amukwatako n'amuyimusa n'amuyisa ku bano abaali bakuuma bonna emiryango egyena bonna n'abayitako buli ku mulyango guliko abakuumi bana tebereza bonna nga beebase n'aggulawo ne geeti wankaaki ne bafuluma. Peetero n'awona ekkomera. Katonda ebiseera ebisinga tatera kukola nga ffe bwe tulowooza. Naye kyatugamba kiri ekintu eki kwe kubeera nga tunyiikiranga n'omutima gumu nga tusaba. Ekkanisa eno yasooka abaali tebannaba kusibwa baasabira Peetero era Katonda n'ayanukula okusaba. Katonda awulira, Katonda ayanukula okusaba. Era mu kiseera kye addamu n'ekibeera nga ky'anaakola kigenda kukolebwa era akikola. Mukama akola. Katonda waffe akola. Katonda waffe afaayo. Labayo waliwo omukyala ayitibwa Patience Kata. Yali ayimiridde mu kirabo ekimu zezina amabaala nga golaba agali no mu Uganda n'awalala. Yali mu bbaala emu ng'ayimiridde mu ggwanga eri America mu Florida mu mwaka gwa 2016. Abeera akyali awo abatamanya ngamba abulumbaganyi ne balyoka bajja ne basindirira amasasi. Bwe basindirira amasasi amazima gali nti okugenda okumaliza ng'omukyalo ono amasasi gamukutte. Agenda okukkaka n'okugwa wansi bw'ati ye gamukwata magulu. Okugenda okumaliza nga abaali awo wansi abagudde bali 50 naye nga yaawonyeewo. Omutwe gutugambye nti ebivaamu ebyenjawulo. Mu kiseera kye kimu naye ng'ate ebivaamu byanjawulo. Ng'ekibeera ku ono si kye kibeera ku oli newankubadde bali mu kifo kye kitya kye kimu. Kati bano baali bafudde ate nga yo n'omukyala akyali mulamu. Omukyala ono muwandiisi wa bitontome naye ku kimu ku bitontome bye yawandiika n'agamba nti teri kintu kyewuunyisa, teri kintu kirumiriza okuwulira ng'oli omu ku bannamukisa abasigaddewo nti obulamu obuzitowa kiba tekinnyonnyolekeka nti kibanga ejjenge ery'oku nnyanja erisitula amazzi ne gasiikuuka ne gayiibwa eno ku lukalu. Kiba kizitowa okubanga abalala bonna baweddewo naye nga gw'osigaddewo. Ekyewuunyisa kye kino Yokaana ye yali omubuulizi w'enjiri era ye yabatiza ne Yesu Kristo naye ye baamukwata mu kkomera ye teyavaayo. Amazima gali nti yafiirayo. Katusomeyo Yokaana essuula mu kitabo kya Matayo essuula ey'okusatu olunyiriri lwa 11. Matayo 3:11 bwe tugenda okusoma muganda wange ne mwannyinaze ayogera ebigambo bino. Matayo essuula ya 11 olunyiriri olw'okubiri paka ku lwokuna bwe tugenda okusoma. Wagamba bwe bati nti naye Yokaana bwe yawulirira mu kkomera ebikolwa bya Yesu Kristo n'atuma abayigirizwa be okumugamba nti gwe wuuyo ajja tulindirire mulala. Olwokuna Yesu n'amuddamu n'amugamba nti muddeyo mumutegeeze Yokaana bye muwulira ne bye mulaba. Yokaana yakwatibwa n'ateekebwa mu kkomera
naye okubanga Yokaana amawulire ge yali abuulira ng'agamba nze mbatiza n'amazzi naye ajja ennyuma wange abatiza mu Mwoyo n'amazzi, era oyo ajja weeri agenda kusumulula bonna abaasibibwa ebikoligo, agenda kuzibula bonna abazibi b'amaaso, n'alangira ebigambo ebifaanagana bwe bityo, era agenda kuwonya abantu endwadde, agenda kusumulula abo bonna abali mu makomera. Amazima gali nti Kristo yakikolanga. Ekyewuunyisa kye kino, Yokaana bw'atuuka mu bulumi ng'ali mu komera n'atuma abayigirizwa be n'abagamba ngende mugambe omusajja oyo, mumugambe ndi mu komera, yeye oba tulindeyo mulala. Okimanyi nti buli lw'obeera mu kunyigirizibwa otandika okubuusabuusa. Mu mbeera efaanagana bwetyo ye Katonda asigala atwetaaga naye ng'ayagala tubeere nga tetwesigama kutegeera kwaffe, kubanga ye yali amanyi ng'amanyi nti Yesu Kristo asobola okujja amugye mu komera nga bwe yakola Peetero. Amazima gali nti yavaayo mu komera, era bw'osoma awo wennyini n'ogenda ku ssuula ye14 akulaga bulungi nti Yokaana bw'atuuka ekiseera, kubanga ekyamusibya mu komera muganda we Filipo, ono Keerodde yakwata mukyala we n'amwagala, amazima gali nti n'amuwasa n'okumuwasa. Ekyo kye kyamusibya ng'agezaako kumunenya. Lwaki atwala mukyala wa muganda we Filipo? Kyamusibya mu komera. Bwe kimusibyeyo ng'ali mu komera, kyali kiseera kya kuteekateeka kabaga k'amazaalibwa ga Keerodde, ono kabaka. Nti mbu muwala w'ono omukyala wa Filipo, Keeroddeya, nti muwala we n'ajja mu maaso ga kabaka n'atandika okuzina amazina. Nti bw'azina amazina n'asanyusa kabaka. Kabaka bw'asanyuka ennyo n'agamba nti amazima ku kyokoze onsanyusiza ku mazaalibwa gange mwana gwe. Nsaba kyonna ky'onoonsaba ngenda kukikola. Ky'onoonsaba kyonna ngenda kukikola. Omwana ono omuto omuwala kyava agenda eri maama we n'amukuba akaama n'amugamba nti mugambe nti mpa omutwe gwa Yokaana ku lusaniya. Jjukira ye nga Keerodde yali tayagala byakutirimbula Yokaana, nga jjasi yagala kumuteekako mu komera ayige kyekyokka. Naye olw'okubanga ekigambo kya kabaka tekiddibwamu, kabaka bw'agamba nti kino ngenda kukikola, kizibu okukiza emabega n'atakikola, era abakikola kubanga aba alina obuyinza. Amazima gali nti bakwata Yokaana ne bamutemako omutwe, amazima omutwe ne baguleeta mu maaso g'omwana ono, Yokaana n'afa. Ebivaamu ebyenjawulo kye tuliko. Tusobola okubeera mu nsi eneekooyesa naye ng'ekyamazima n'okeera ku makya ng'oli muvuzi wa booda. Naye n'ogenda okulaba omulala n'afuluma n'akomawo n'ensimbi nga mpitirivu, ate omulala n'akomawo nga tewali ssente. Nagendako awamu ku bifo ebimu mu Uganda amakampuni abagola ppiki eza looni. Nagenda okusanga ng'amapiki agalyo mangi naye nga ppiki ezo baaziwabula buwaluzi ng'oli ssente zamulema okusasula. So ate nga waliyo abalala ng'afuna ssente ezisasula eri, n'afuna ssente nezirabirira awaka, n'afuna ssente nezikola ebirala byonna. Omulimu gwe gumu naye ate ebivaamu bya njawulo. Oli ssente zimulemye okusasula ne ppiki ne bagikola ki? Ne bagitwala, ate mwana wattu ne ze wateekayo tebazikuddiza. Kyewuunyisa kinakuwaza. Ebivaamu ebyenjawulo. Omukyala oli yawona amasasi newankubadde ekiseera kyali kyekimu, naye ate bwe baakuba amasasi ye gaamukwata ku ggulu n'asigala nga mulamu, naye ate abalala 50 nga bafudde. Guteebereza, muyinza okuba nga mwazaalibwa mu ddwaliro lyerimu naye nga aliwo abaana abaakutuka ku ssaawa eyo yennyini nga bazaalibwa. Mukyala gwe oyinza okuba nga bwe wagenda okuzaala waliwo omukyala yali akuliraanye n'akutuka n'afa kuzaala, naye gwe n'ovaayo n'abaana ate nga balamu n'essaawa eno weebali. Ebivaamu bya njawulo newankubadde embeera yali yeemu. Ensi eno bwetu bwetugetaageta, naye Katonda waffe asigala atwagala. Omufirisofa ayinza okugamba nti nedda, Yokaana ayinza okuba nga singa obulamu bwe bweyongerayo oba oliawo teyanditegedde mazima, n'okuva mu kukiza yandikuvuddemu. Katonda asobola okukiza embeera yonna neekubaako ng'ayagala akuyigirize. Kyonna n'akikiza nekikola ki? Nekibaawo. Kubanga ffe tuba tusaba tugamba nti let your will be done. Mukama akole nga bw'akola ki? Nga bw'ayagala. Kubanga Katonda tetusobola kumulagira kyakukola.
Ye Katonda tusaba musabe, kati tumala okumusaba fene tulindirira yinaateekawo kyaba akoze eki kyaba ayagadde. Kyova olaba n'osobola okugenda ku makya n'ogenda ku ssomero ngamba gwe omwana omusomi, naye n'ogenda okulaba gwe ng'oyiseewo ate nga abalala basigadde mu kiraasi, ne mutuuka ku matikkira oli n'atuuka ku lunaku olw'amatikkira n'ogenda okuwulira nti yafudde, gwe n'oyitawo n'osanyuka. Njala nkutegeeze nti ago teruba lukisakisa, wabula gabeera maanyi ga Mukama Katonda, si maanyi gaffe. Ebivaamu ebyenjawulo, eyo y'ensi mwe tuli bwetu bwe tugetaageta. Wakati mu nsi efaanagana bwetyo, tugenda kusoma mu kitabo kya Zabbuli essuula ey'anamu omukaaga. Zabbuli ey'anamu omukaaga alina ebigambo by'atugamba. Byenjagala muganda ne mwannyinaze obyetwalire, oleme okubireka awo. Okimanye nti ebivaamu biba byanjawulo, naye ng'ate ye Katonda alina kyatwagaza. Agamba bw'ati nti Katonda kye kiddukiro n'amaanyi gaffe, omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku. Ne bookeranga ku makya n'owerera abaana, amazima gali nti ne bakuyiwa. Katonda kye kiddukiro bw'atyo bw'atugambye nti era ye mubeezi ddala atabula mu kulaba ki ennaku. Tewaliwo kintu kyonna kirala kyonna ky'oyinza kwesiga, tewaliwo buddukiro bulala bwonna gy'oyinza kuddukira. Kyavudde tugamba nti weesigenga Mukama n'omutima gwo gwonna, byonna nga tubikola, kubanga tuyinza kutuula butuuzi nituzinga engalo. Musobola okuba nga mukola omulimu gwe gumu, naye omulala n'abeera nga gugaggawaliddemu nnyo, ate ng'omulala yavuwaliddemu nnyo, nga gubadde ng'ekikolimo. Asigala ye Mukama Katonda, yabakkiriza ey'embeera ebeerewo. Era okubanga yabeera akikkiriza bw'atyo, alina enteekateeka ennungi gy'oli. Sirika Katonda alina enteekateeka gy'oli. Beera n'amaanyi, guma okukkiriza kwo kunywere. Obwesige bwo mu Katonda nsaba bweyongerenga, buleme okubeera nga bukomaawo bwa munguuba. Okukkiriza kwo kukule. Mu mbeera nebeera ng'efaanagana etya, omuwandiisi wa Zabbuli atugambye nti Katonda kye kiddukiro n'amaanyi gaffe, omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku. Agamba bw'ati olwokubiri nti kye tunaavanga tulema okutya, ensi ne bw'eneekyukanga, n'ensozi ne bwe zinaasigukanga mu buziba bw'ennyanja. Waliwo ekiseera kituuka ensi n'ekyuka. Wano gye lyabalamu COVID yajja n'akyusa ensi yonna. Ekintu ekitabeerangawokko, amazima amaduuka mangi ne galwa, airports ne ziggalwa, emirimu egimu ne gisanyalala, offices ne ziggalwa, n'emmotoka ngi weegulira yennyini ng'ogirina ewuwo mu geeti yo nga tosobola kugirinnya. Ab'obugaali be baayitawo, n'ab'ebigere be baasobolanga okutambula, ng'okutambula okuva Wakiso okugenda Ejjinja kizibu, tosobola kugenda kubanga n'entambula bagamba nti kaakati kafyu, kaakati lockdown, tere kutambula kuva wano kuyita wano, n'obeera ng'otambuza bigere awo wookoma. Embeera nebeera ng'efaanagana bwetyo, ensi yakyuka. Omuwandiisi agambye nti ensi ne bw'eneekyukanga. Twalaba abaana bagala n'abaana balenzi mu COVID nga bakyuka, ensi bwe yakyuka nabo ne bakyuka. Tokkirizanga okutuuka mu mbeera yonna n'ekukyusa n'ekujja ku mulamwa, kubanga lweri kujjako kitegeeza nti ojja kubanga weesize okutegeera kwo gwe era nga kweweesigamye, ate bwe weesigama okutegeera okukwo era nkutegeeze nti obeera omaze okuwaba. Katonda atugambye nti oyo kye kiddukiro kyaffe, ensi ne bw'eneekyukanga tuleme okukola ki? Tuleme okutya, nti ensozi ne bwe zinaasigukanga okuva mu buziba bw'ennyanja, ffe tugenda kusigala nga tunyweredde ku Katonda waffe ow'omu ggulu. Muganda ne mwannyinaze, obulamu butambudde butya? Manyi tebibadde byangu, tebibadde byangu. Watandikawo omulimu gwa kutunda nnyaanya, oba oli awagulawo dduuka, n'okwata obusente bwo bwaliwo bwonna, n'opangisa edduuka eryo, n'oteekamu ebintu. Emyezi egisooka gye wasasula gigenda okugwako nga n'ebintu biweddemu, naye nga ne kapito taliiwo. Kyewuunyisa. Naye ng'ate mu bizinesi y'emu waliwo omulala ng'akifunyeemu. Bayibuli etutegeeza bulungi nti Katonda asaasira gw'asaasira, ate awa gw'ayagala awe. Ningabeera ng'akkiriza kibeere bwe kityo,
gamba bagambe nti Mukama kyoyagala kikole ki kikolebwe. Mu bivaamu ebyenjawulo tutegeezebwa era nga mbakubiriza tubeere ng'okutegeera kwaffe kubule. Mu kutegeera Katonda olina okuba nga awunzemu n'owungamu awo katinitini. Naye lwaki? Kubanga singa okomyawo okutegeera kwo osobola okuwaba. Muganda ni mwannyinaze, nsaba onywere oddemu amaanyi. Tuzzeeyo eri Yokaana. Ekyewuunyisa, Yesu Kristo bwe bajja ne bamugamba nti Yokaana bamutemyeko omutwe afudde. Yesu Kristo teyalinnyayo. Naye yalina ensonga ze. Nga bwe nabagambye nti Katonda asobola okukiza embeera eyo nga gy'asiimye. Asobola okukiza omwagalwa wo n'akola ki? N'ogenda mu ddwaliro abalala ne babona ne bafuluma owwo n'alemerayo. Oba abalala ne bafiirayo nga mwagenze lumu ate owwo n'avaayo. Ekyo Katonda asobola okukikiza kibeewo. Embeera yonna nebeera nga weeri, Katonda asigala ye Katonda. Tasobola kukyusibwa, toyinza kumukyusa, gwakutuka. Gwakutuka. So embeera gy'oyitamu keremu okuleega ensikya obeere ng'ova ne ku Mukama. No. Okudduka ali Katonda si ye solution. Kubanga era ne gy'onoogenda yonna gyebiri ebisoomooza. Eyo gyebiri Katonda waffe ye naye abeerayo. Kati ekikulu kwe kubeera ng'otambula naye waava ng'obeera naye. Bw'otambula bwe mutyo mubeere bwe mutyo. Mubeere babiri. Mukama waffe tomuvaako. Njagala kwebaza Katonda kubanga owulidde ebigambo ebyo. Nsaba Mukama akuwa omukisa. Nsaba Mukama akwagale. Nsaba Katonda waffe akulungamye. Nsaba Katonda waffe akutereeze. Nsaba Katonda waffe akwebikkulire. Nsaba Mukama kati ng'olaba ebintu nga ebivaamu bya njawulo. Ng'oli kyafunye mu kintu kye kimu ng'omulala si kyafunye, obeefune ng'ekyokuyiga ni Katonda asigala ye Katonda, Mukama ye Mukama. Tetulina kwesiga kutegeera kwaffe. Siteeka nti oli kye yafuna mu mulimu ba naye kyogenda okufuna mu mulimu gwo si. Nedda. Ebintu bya njawulo. Bya njawulo. Ebivaamu bisobola okubeera ebyenjawulo. Nsaba nga negayira Katonda akuwa omukisa olw'ekyokuyiga kino. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Nsaba twewombeeke tusabe. Katusabe. Katonda waffe tuyanza. Obadde wamu naffe otuyigiriza amazima kiri nti mu nsi muno tetusobola kufaanagana. Kubanga singa twali tulina ensimbi ffenna andi yandyetaaze omukozi era ani yandikoledde munne. Naye Mukama byonna obireka ne bibeera bwe bityo kubanga tuli mu nsi ya kibi. Tulindiridde ensi empya bwe tulibeera nga ffenna twambazibwa obutukuvu amazima nga tukufaananira ddala. Twagala tukufaanana olunaku lumu lw'olidda. Mukama tuyise mu nsi eno ey'ekibi. Tokkiriza mwana w'oyo kubula. Tokkiriza muganda wange oyo ne mwannyinaze kufaanana bw'atyo. Tokkiriza maama oyo kubeera ng'asobola okuva mu nsi muno nga takutegedde. Beera wamu naffe ffenna ye Katonda waffe. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.